mu kooti na ekige omulamuzi n'agamba ddayo ekigo weebake ddayo ofe. Honorable Segirinya ne bamuwamba one time n'alwala bubi nnyo mukomero eyo ne bamukukusa ne bamutwala Mulago. Bwe bamutwala Mulago ne tugenda ne tubagamba bano abantu omusajja mulaba mulwadde nnyo lwaki temumulelizinga n'agenda nafuna obujjanjabi ne bagaana. Njagala kubajjukiza era maama oli muzira era banange tukubire maama engalo ez'amaanyi. Maama tukwebaza manyi kusaawa zino pressure gye bakutaddeko set gye kutaddeko naye ebbanga lyonna obadde maama webale nnyo okuwa ekyo ekifaananyi ekisinga obukulu. Maama ono mwamulaba nga bamugaana okuyingira bwe balaba nga yeekalakaasiza emirundi egiwerako ne bamuyita ne bamuwaayo obuswazi ne bamuwaayo $5,000,000 nga bagezaako of course musirisa naye Honorable Segirinya n'asigala mu kkomera. N'olwekyo abo abantu tebaayagala Honorable Segirinya mu bulamu baleme okupretendinga nti bamwagadde kati nga mufu. Sigenda kwogera bigambo bingi naye fenga National Unity Platform nga tukulemberwa President waffe tubasuubiza nti tujja kgenda mu maaso n'okubaagala famire ya Honorable Segirinya tujja kgenda mu maaso. Maama tetugenda kukuvaamu tukusaba naawe totuvaamu kubanga era state ejja kugezaako okuteekako akazito. Bwe tukubira akasimu ne tugamba maama twagala kukulabako tujje tukulabeko tusigale in touch naawe. Emirimu egimu Honorable Segirinya gy'abadde akola egibadde kikyagenda mu maaso tujja kgenda mu maaso naffe kyonna kitusobola okukola tulabe ng'egyo emirimu gigenda mu maaso gitambula mu maaso. Mwebale nnyo ebyo bigambo byange. Ngenda kwaniriza mukadde waffe akiikiridde obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Noah Kiyimba ajje ayogereko eri abakungubazi. Neyanziza nnyo Ssebo Secretary General maama wa mukwano gwaffe Segirinya awamu n'abaana n'ab'ennyumba, Ssebo President wa National Unity Platform awamu ne bannakibiina mwenna, Noah Minisita wa Ssaabasajja Kabaka owa Kabineti, olukiiko, abagenyi n'ensonga z'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro, era nga ntumiddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ate munnabuddu nga Segirinya bw'abadde okubatuusaako obubaka obw'okusaasira. Segirinya agendedde ku myaka mimpi. Tukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka omulembe Omutebi yagukwasa abavubuka mu mwaka gwa 2002 bwe tufiirwa omuvubuka Segirinya ku myaka egyo ng'eggwanga tuba tufiiriddwa nnyo. Segirinya obulamu bwe newankubadde bubadde bumpi ne bulimu ebintu bingi nnyo bye tuyiga mu bulamu bwe. Obumalirivu tunuulira Segirinya gy'ava eno e Buddu e Kaddugala naye najja n'asooka buli kaseera ng'owulira eddoboozi ly'ekyebando, kitegeeza ali ku muntu owaki owa wansi. N'afuuka Mr. Update okuwa ki ekigenda mu maaso mu kiseera ekyo. N'olwekyo nga Obwakabaka tuli wamu nammwe olwa enjega eno eyatuguddeko eya Segirinya okutuvaako. Bingi byogeddwa era ffenna atusibe ekimyu. Maama President nawulidde ebigambo bye nti teri President wa National Unity Platform ng'ayogera teri ayinza kuzzaawo mwana oyo atuyise mu kiseera kino ekizibu. Nga bannabuddu tufiiriddwa nnyo. Mwana okuva e Buddu n'atuuka e Kyaddondo n'abeera ow'ensonga. Bannabuddu tufiiriddwa nnyo, gutusinze nnyo, gutusingidde ddala. Ayi Ssaabasajja Kabaka twakuumye bubi
ne tusumagira Walumbe n'atunyakulako Ssegirinya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Webale nnyo ssebo ow'ekitiibwa Noah Kiyimba okuwa obubaka obwo. Waliwo abakulembeze abalala be mbadde nsaba mu ddakiika ntono mbanjule. Honorable Aisha Kabanda, Deputy Secretary General, bajja kudamba mwanjule mu biseera by'ababaka ba Parliament. Waffe Dr. ye Organizing Secretary waffe ndabye Honorable Flavia Kalule n'abagabe oyo nga yakulembera abakyala mu National Unity Platform. Yes, Comrade Zahara Luyirika oyo ye Speaker wa KCCA. N'ebigambo ebyo basewo ne banyabo muzikirize mpite Leader of Opposition Comrade Honorable Joel Senyonyi nga bwe mmanyi Honorable Ssegirinya abadde mbaka wa Parliament aje ayogereko gye muli. Sebo President Eastern Region, abakulembeze fenna ku mitendera egy'enjawulo, ababaka ba Parliament, local government leaders, Nyabo Honorable Florence Namayanja Katukyaza, Sebo ow'ekitiibwa Noah Kiyimba akiikiridde obwakabaka bwa Buganda, family eya munnaffe Honorable Ssegirinya, bafuutu soja, basebo ne banyabo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna lillahi rajiuna. Omukama mulungi era obudde bwonna sigala mulungi. Ebibuuzo tulina bingi, answers zo tukyalina ntono, naye twesiga Omukama. Njagala kwebaza namungi w'omuntu ali wano. Bangi muli eyo mu nnimiro, bangi muli miti tubalengera. Muzze okuwa Honorable Ssegirinya ekitiibwa nga tumusiibula. Bannange mwebale, mwebalire ddala. Kino kye kitiibwa Honorable Ssegirinya naye kye yali agadde. Juzi twabadde mu Parliament nga tusiibula mubaka munnaffe Prime Minister ne banne okwerekera Ssegirinya kubanga bamanyi be bamulese ku level gy'eriku kati wano we tuli. Naye ate bannaffe abo ne bakwatagana n'abeeyita bannaffe nti bo kaakati baagala kuwerekera Honorable Ssegirinya mu kitiibwa eky'amaanyi. Ekitiibwa ekyo lwaki baakimummanga mulamu? Omuntu oyagala kumulaga ekitiibwa kimulagenga mulamu. Bamuyisa bubi ne bamutulugunya ne bamusiba bamumye ebbeero ne baddamu ne bamuwamba nga bamuwadde ebbeero n'akaba bannaye ndi mulwadde mundeke ne bamuzzaayo. Kaakati abo abamutulugunyanga mulamu bagamba nti bo baagala musiibula n'ekitiibwa. Muswadde nnyo basajja mwe ne bakazi mwe. Ekitiibwa Honorable Ssegirinya kye yali agadde kye kino, abantu abamwagala okujja okubeerawo nga tumuwerekera. Munnange ekitiibwa si jasiti kaakati mmundu gani saluti zino zitenti simanye ez'akabi simanya biki. Ekitiibwa ng'owerekera omuntu abantu abamwagala ne babeerawo ne bagaka tuwerekere omuntu waffe. Kye kino ekitiibwa kimulaze Honorable Ssegirinya. Mwebale, mwebalire ddala. Honorable Ssegirinya nga bwe mukimanyi ebizibu bye byatandika nga bamusibye. Bamusiba nti Ssegirinya yava e Kampala najja eno n'atemaatema abantu. Naye bannange wano ebijambiya byayita mu Masaka region.
abantu bangi baafiirwa abantu baabwe nkakasa ne wano abaliwo wano mulimu abamu ku mmwe ng'omanyi owooluganda mukwano gwo eyatemulwa ne bafunayo munnaye Sseggirinya waabwe katwekwasa ono. Abantu b'e Masaka bakyabanja gavumenti ani yatta abantu baabwe. Ensonga eyo tujja giremerako paka kubanga Sseggirinya ebbanga lyonna lye baamukwata ne tugamba muleete obujulizi nga tebuliiwo n'abagezaako okujja nti simanya ba witnesses eventually baavayo ne bagamba nti ya munnange fe twali tumusibako matugambuzi nga batutaddemu ebigambo. Ani yatta abantu ba Masaka? Twagala okumanya kubanga baafuna excuse mbu Sseggirinya ate nga abaali mu lukwe olw'okukwata Honorable Sseggirinya of course gavumenti nga yebirimu n'abamu ku bannaffe abagamba nti b'opposition twabiwulira. Abo abaali mu lukwe olw'okukwata Honorable Sseggirinya nga gavumenti yebalimu n'abo abeeyita ab'opposition twabitegeera era tubimanyi. Twagala bwenkanya ku bantu abaafiirwa abantu baabwe. Kati abalowooza nti bajja kutta bannamasaka mufuneyo gwe muneekwasa ako tekajja kukola. Tukyabanja obwenkanya ku nsonga eyo. Honorable Sseggirinya baamuteeka mu kkomera. Balooya naki okulaba nti munnaffe awoleza ebweru ku kakalu ka kkooti ne bagaana. Waliwo omulamuzi omu kuba abalamuzi bano mulimu abatiitiizi ne mulimu n'abalina obuvumu era nga tubeebaza. Mulamuzi omu alina obuvumu yata Sseggirinya ku kakalu ka kkooti. Omulamuzi Victoria ow'ekitiibwa Victoria Nakintu n'agamba nti Sseggirinya embeera gy'alimu mulwadde ajja kuwuza ng'ava ebweru n'amuta ku kakalu ka kkooti. Sseggirinya yali afuluma Kigo prison ne bamusalako ne zidrooni ne bamuwamba agasajja agakutte emundu. Abawuliriza bu audio obwo ne bu video nga Sseggirinya alaajana bannange ndi mulwadde kiki mundeke I am sick. Tebamuwuliriza ne baddamu ne bamukwata ne bamuzaayo mu nkomyo. Musajja nga mulwadde n'alaajanira omulamuzi omulala bamwogeddeko Lawrence Tweyanze bannaye ndi mulwadde. Balooya ne bajjayo ebiwandiiko ebiraga nti Sseggirinya yeetaaga obujjanjabi obw'ekikugu ateebwe ku kakalu ka kkooti. Ate aba gavumenti n'agamba Sseggirinya ddayo mu kkomera saagala biwuliriza ebyo. Sseggirinya ne bazimuza banne mukyebuuza ani yasse Sseggirinya? Ate abantu abo kati balaga nti kaakati wano ku lasiti bamufaako nnyo baagala musiibwa. Banne tulekeraawo okubuzaabuza ensi. Maama twagala okusaasira. Mutabani wo abadde muzira nnyo kyovudde olaba namungi w'omuntu ezze wano okumusiibula. Bakubidde amasimu bangi nga bakutiisatiisa. Bw'otakkiriza bo be baagala ogoberere simanya obuyambi bujja kulekeraawo okuva mu paalamenti okuvaawa. Sseggirinya tewali yamukwatirwa kisa nti kaakati jangu mu paalamenti. Abantu baamulonda okuyingira paalamenti. Afudde mubaka wa paalamenti. Byonna by'alina okufuna ne famire ye ajja kubifuna. Teri ajja kubatiisatiisa maama nti bwemutakkirize kino simanya biki paalamenti tajja kukola bweti. Ekyo teeka kubanga abadde mubaka wa paalamenti. Teri alina kubatiisatiisa obaani kuba tubiwulidde amasimu ng'agabakubirwa ku makya kuno. Bwemutakkirize ffe kyetwagala simanya bino tetujja kuddamu paalamenti tejja kukola ki. Eyina okubikola kubanga teeka unaabadde mubaka wa paalamenti. Era taliiyo nti olw'okubanga okkiriza okujja mu paalamenti. So embeera eyo abalowooza nti ssente ezirina okuziika Honorable Sseggirinya ng'omubaka wa paalamenti okusookera ddala ng'omubaka wa paalamenti n'ekirala ziva mu mmwe abantu ba bulijjo kubanga mwe muwa omusolo.
so oleme kubeerawo omuntu yenna alowooza nti kaakati babadde bamuyamba. Mumuyamba mutya? Lwaki mwamutulugunya nga mulamu ne mujjukira nti kaakati mwagala kulaga nti mumwagala nnyo okumuwa ekitiibwa nga mufu? Maama mutabani wo